السلام ورحمة الله وبركاته. Tusobozesezza okukwata essula zino mu jama. Tulinawo abaami basubuhi yatukutte mu jama bwe batimu ya mupiira emaki zonna bbiri ebeeziwangulidde ezipoints 6 maaki 2 talinamu dola tebuzi akulembedde ne points 6 yaba waggulu 10. Kiba kitegeeza ki kati tutunulira maaki eddako namu abalwadde namuki kuba nayo tugyetaaga. Njogedde bwe ntyo kubanga abalenzi b'ennaku zino ba mupiira naye nga yasadde subuhi mu jama n'azzaako neeno kati atalina kulwana nnyo alime kumisinga asiri asobole okukuuma clean sheet. Bwe tutyo tulina okusala essula nga tuzibala. Wano kyatambudde bulungi ne wano kati nwana wadda bakozi b'emipiira maaki gimaze okuwangula batakyagifaako gabisiba omubuulire gasi eri kati gyenjagala eri gano gakyali mawulire gano tugimaze kati obulawo tageti yaffe essula zonna 5 kuzijjayo essula zonna 5 kuzijjayo etageti amakulu alina okuba nga liwo okulwana obwezizingirire n'amaanyi ag'enjawulo. Waliwo sahaba bamutaga Thumaama bun Athali radiyallahu anhu. Thumaama bun Athali okusooka nga tannakusiramuka yali kabaka we Yamaama kingdom eyo musiza bawarabu edda era kingdom ye yali leading producer of wheat during that time. Leading producer bali bannakinku fulumya eŋŋano kingdom Yamaama kitundu nakati kyali naye Thumaama aba ali mu ddungu ne bagaaji be ttiimu ye yonna batambula babawamba bagwa mu mikono gy'abasajja ne babawamba batabamanyi. Kumbe ababawamba basajja ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali bapatrolinga ebitundutundu byonna ebiriranye Madiina. Nabbi yabanga n'abasajja bakumakuuma ensi kubanga baba balaba bakolaki abatusalako ne bamuwamba ne bamuleeta e Madiina ne basajja bamulaba tonaleka biroodi enyambala endabika ye tebamusiba bamutuuza mu muzikiti awo basajja be bonna ne bateeka ku njegere eri ebweru naye Nabbi teyaliiwo sallallahu alaihi wasallam. Wayita ennaku nga 2 n'akomawo Nabbi yali amanyi omusajja ono nga bamanyigayo bwe yamutunulako namugaa nti Yamaama okola kiwa? Namugaa abasajja bo bankutte bandeetawo baakusanze kijja kitya okuba nga wadde wekka talina ttiimu gyeri be bagirinawo basajja bo naye namugaa nti njala kusiramuka obalaba ku Nabbi namugaa njala kusiramuka wano ewali ensonga lwaki nsazeewo twogere ku bigambo bino. Namuza lwaki namugaa nti abasajja bo okuba be bankwata empisa gye bampisizzaamu obatendeka nnyo eddiini y'obusiraamu yetufu omusibe kyenjagala kyendya omusibe tebankubangako wadde Yamaama nagaa nti ya Rasulallah mpamu katisera katono nzije n'agenda ebweru n'anaaba omubiri nadda n'afukamira ne bamutuuza shahada. Naye wava enjigiriza egaa nti mubimu musiraamu omupya byakola anaaba omubiri Yamaama yakikola naye Nabbi si yakimugamba ye yakikola bukozi n'anaaba nadda n'atula shahada. Ekitututta awo ffenna waliwo enneeyisa eba enneeyisa erabikira mu kyafaayo ekyo ffenna gye tulina okuba nayo
okwagalisa abantu eddiini yaffe y'Obuyisiraamu si kubeera Buwarabu, si kusoma aya nyingi nnyo, si kubeera hafizu, neeyisaayo bwendaba, enneeyisaayo yokka yokka esobola okusiramula ekyalo n'ekimalawo nga tosoma wadde aya nyingi. Abamu balowooza nti abantu bakolako daawa basiramuke, wallahi bamalayika bakambwe nnyo mu kabuli babulaaka mulimu n'akaggulu waliwo okumala ku mawuti oyo aboggola si byebyo. Enneeyisaayo ya maama yatula shahada genda byonna kyamusoma naye bano abasajja bannabbi enneeyisa gye beeyisa naye nga yalaga nti nabbi ono yabatendeka nnyo, yabagaa nti ono bwe mulaba nti ye kabaka mulambe bwe mwakutte afuga kingdom ya maama. Bwe yamala otula shahada ab'e Makka n'abasalako eŋŋano n'aggalawo bizinesi nabo siddamu bawangano yange nakikutula mwangu bannabbi e Makka sallallahu alaihi wasallam ali wala kumutta siddamu bawangano omunamanyi gye mugijja tiyaddeyo bawangano. Abasuubuzi kakati ffe yettanka gye tusuulira gye tukolera tutwalira engalo kiti munoonye butale wala Makka siddamu bawangano. Bino ebintu byatandika dda ebyobusuubuzi n'abagoba teri kuddamu kutwala ngano yange wa bagoba batya nabbi wa Allah bagala kumutta bamutanga ya maama bun Athal gambe tutya wangi obuzibu buli ku linnya lyakubiri wali firimu ya maama bun Athal radiyallahu anhu. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi